Got a serious woman, zonno owanga yaka era tunyamata. Atambulanga ba. Oluvannyuma nga King Saha nga yakata oluyimba olwa Kabaka Ssebo Kabaka muganda wange wuno akakasizza ne Big Eye Sipasidaana bonna munange babano mbakuleetedde wano mu vidiyo eno naye ng'ate munange omuyimbi munange Jostedi beeyongedde okubeera ng'ate beekola ebintu wali Jostedi kosate ne mukyala we munange ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali ne information ku muyimbi ngenda kubeera nga ntandika ne information wali ate ku muyimbi King Saha Sipasidaana kosate ne Big Eye awo ate munange ndyoka ensembiyo munange akatambi wali aka Jostedi kosa ne mukazi we tosanidde kubeera nga ate osuwa muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi ngenda kusaba subscribing wobeera nga tonaba video sobo jimpera like kakati munange ntandikiddewo omuyimbi munange oluvannyuma ennyo nga era King Saha abadde yakata munange oluyimba Ssebo Kabaka naye oluyimba luno bannange King Saha nga yakamala okuluta bw'ati munange oluyimba lutredinze ennyo okamala era kakati genda munange ate osobola okubeera nga bw'oba nga tonalukyekingako oluyimba lw'omwana mulenzi ate King Saha gendayo kati osooke owuli omwana engeri gye yatudde ate wali mu ngoma ng'ayimba oluyimba luno munange ate wali olwa Ssebo Kabaka olutredinze ennyo munange ate mu nnaku embale kakati ng'esayidi yo munange nga nvuddeyo ku information ya King Saha ku luyimba lwe munange era nga bw'olabaawo ekyo ekifaananyi babadde wali munange ate mu rehearsals munange za Big Eye era nga bw'olaba mwana mulenzi ono ate wali Big Eye jjukira nti nalina concert ate gyali mu kuseetinga kakati nno babadde munange ate wali mu kifo kya Sipasidaana era nga bw'okiraba awo eyo munange studio bakoleramu munange ate wali practice oba kiyite rehearsals ew'omwana muwala omuyimbi Sipasidaana kakati no munange ekifo bwe kityo bwe kyabadde kitunula babadde ne mwana mulenzi wali alongside King Saha nanyini ate wali vocalist ate wali naye yabadde akikuttemu wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi naye nga munange yeyo information gyesobola okuwaako ku side eyo eside eyo munange nga nvuddeyo nkugambye nti no nina akatambi ka Jostedi kosate ne mukyala we wali nga beekola bitya ebintu era nga bw'olaba muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi akatambi kano katredinze nnyo ate naddala wogenda wali ku Instagram munange ate kali mu kutambula wali koshate n'emikutu emirala muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi naye nga munange mwana mulenzi Jostedi beeyongedde okubeera nga ate beekola ebintu ne mukazi we era nga bw'olabaawo muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi mu katambi era nga bwe nkutegeeza kakati ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate ne update endala making sure nti nno osubscribinga oleme kusubwa video mpya zibeera zijja.